eri Abongereza. Mu kiro ekikeseza olwalero poliisi esuze erwana n'abeekalakaasi. Eno yebadde ntiko y'okwekalakaasa okumaze wiiki namba. Era jo emisana n'ekiro abamenyi b'amateeka bakozeseza omukisa guno ne beegatta mu kwekalakaasa ne bambala obukookolo ne batandika okumenya amaduuka nga babba ebintu ne bateekera emmotoka omuliro ne bateekera amaterekero g'ebitabo omuliro ne bakuba abapoliisi era abawerako balumiziddwa mu wiiki eno yonna. Okwekalakaasa kuno okusinza okuba okw'omutawaana jo ne mu kiro kubadde mu kibuga Liverpool, ekibuga Bristol, mu kibuga Blackpool, Manchester, Leeds, Hull, Belfast, Nottingham n'ebibuga ebirala. Kyokka ng'ab'ebyokwerinda beeyongedde okubeera ku bunkenke kubanga abeekalakaasi beesomye nti ate olwaleero bakutwala mu bibuga birala okwekalakaasa kuno. Era ebibuga ebisuubira okubeeramu okwekalakaasa olwaleero kuliko Rotherham, Rushmore, Weymouth, Middlesbrough, Lancaster n'ebirala. Ebyo bisuubirwamu ate okwegugunga olunaku olwaleero. Okwegugunga kwa wiiki eno kwakase ne poliisi eya Greater Manchester okuggyayo ekiragira abantu okuva mu kifo we bagumbye. Ekiragiro kino poliisi yakijja mu tteeka eryayisibwa mu 2014 erya Anti-Social Behaviour Crime and Policing Act. Nga mu tteeka eryo poliisi erina obuyinza bw'eraba nga abantu bagenda kufuuka baabulabe yadde babadde bakuŋŋaanya emirembe, erina obuyinza okubalagira nti muve mu kifo kino. Poliisi ya Greater Manchester yakakiddwa okuggyayo ekiragiro ekyo. Mpuliriza oyinza okuba weebuuza okwegugunga kuno kuva ku ki nga Abangereza bakalonda ne gavumenti empya ne bakyusa ebaddeko eya CP okumala ebbanga lya myaka 14 ne baleeta gavumenti empya eya Labour. Okwekalakaasa kuva ku ttemu eryabadde ku lunaku olwa bbalaza abawala 3 bwe bafumitiddwa ebiso ebyabasse. Kwabaddeko omuwala w'emyaka 6, w'emyaka 7 n'ow'emyaka 9. Bino byabadde Southport. Ne wabeerawo n'abaana abala 8 bo ne balumizibwa naye tebaafudde, n'abantu abakulu abagezezaako okutaasa 2 nabo ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Abagenzi kuliko Bebe King wa myaka 6, Els Stancombe wa myaka 7 ne Alice da Silva wa myaka 9. Kati ettemu nga limaze okubaawo n'amawulire ne gasaasaana. Omuvubuka w'emyaka 17 yakoze ettemu lino yakwatiddwa era n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Wabula amateeka ga Bungereza tegakkiriza kwatula mannya ga muntu ateeberezebwa kuzza misango kasita aba nga taweza myaka 18. N'olwekyo poliisi neetegeeza ab'amawulire nti omutemu tumulina ne wa myaka 17 era ne bakomaawo. Kaakati kino kyaleseewo omuwaatwa munene. Ebibinja by'abantu abataagala bagwira n'abataagala Bayisiraamu mu Amerika okuma omuliro mu bantu nga babagamba nti oyo ow'emyaka 17 gwe bagaanye okwatula amannya mugwira ali wano mu bumenyi bw'amateeka ate era nti Muyisiraamu, ne bamutuuma n'erinnya eritali lirye. Ku mutimbagano bamuyise Ali Al-Shakati. Obubaka ne butandika okusaasaana nti omuvubuka w'emyaka 17 amannya poliisi gegaanye okwatuukiriza ffe tugabaleetedde ye Ali Al-Shakati. Era omuvubuka oyo namupya yajja mwaka guwedde wano e Bungereza ng'ajjira ku kaato. Yakukusibwa n'ayingira wano n'ajjira ku kaato, tannaba na kufuna biwandiika, aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Kaakati ekyo kye kyavuddeko abantu okweyiwa ku nguudo nga baga nti gavumenti ya Labour kiki ky'okoze ku bagwira nga waakajja mu buyinza otandise okutiitibya abagwira okutuuka ku ddaala eryo ne batandika n'okutta abaana baffe emisana tuku. Okwekalakaasa ne kutandika ku lunaku olw'okubiri. Embeera we yatuukidde ku lwokuna
nga bitabuse. Era omulamuzi mu kkooti e Liverpool Andrew Menary n'ayisa ekiragiro ekijjawo kye bayita anonymity order, ekiragiro ekikkiriza amannya ag'omutemu ono omuvubuka gasanguzibwe era n'ebimukwatako byogerwe abantu bategeere ekituufu. Era amannya ne gaatulwa nga tabeerangako Ali Al-Shakati wabula amannya g'amatuufu ye Akso Rudakubana. So ekisooka ne kitegeerekeka nti omuvubuka teyabadde na musiraamu. Ekirala nti newankubadde omuvubuka ono muddugavu bazadde be bagwira naye ye si mugwira. Bazadde be basibuka Rwanda naye baamuzaalira Cardiff mu Bungereza, n'olwekyo Mungereza awedde emirimu. Kati bino ekigendererwa kyabadde kya kusambajja mawulire gali agasaasaanyiziddwa nti omuntu eyajjira ku kaato mu 2023 atayina na biwandiiko ye yeenyigidde mu butemu n'atuttira abaana baffe 3. Wabula omulamuzi agenda okufulumya ekiragiro kino ng'abantu bamaze dda okutabuka n'okusigibwamu obukyayi, kubanga waliwo okunoonyereza okwakolebwa ku Lwokubiri ng'obulumbaganyi bwakabaawo ku bbalaza ne kulaga nti ku mutimbagano abantu abasoba mu miliyoni 27 mu Bungereza be baali baakagoberera amawulire ag'amafu ku mutimbagano agaali gakwata ku mwana ono w'emyaka 17, era nga bangi ku bo ekirimbo kino kibatutte nga balowooza nga bakkiriza nti omwana yajja mu Bungereza mu bumenyi bw'amateeka, kaakati embeera ng'emaze okutabuka. Ekiragiro eky'Olwokuna bwe kifuluma, amannya ne gafuluma, bali abadde bakulembeddemu kawufu okuba omuliro mu bantu ate ne bongera bwongezi nga n'ebyo tebabikkiriza. Omu ku ba influencer ab'amaanyi ku mutimbagano guno mu Bungereza ate nga tayagalira ddala bagwira, Andrew Tate yagenze ku kibanja kye ekya X n'aga nti ebyo muwulira si bituufu. Ekyamazima eyasse abawale Southport ali wano mu bumenyi bw'amateeka talina biwandiiko. Era mu bubaka bwe obukuma omuliro mu bantu n'ayongerako nti the soul of the Western man is so broken that when the invaders slaughter your daughters you do absolutely nothing. Ayina n'ekigambo ekyobuwemu kye yagasseewo awo ekitasobola kusomwa. Mu bufunze yabadde agamba nti bakyeruppe e Bungereza n'amawanga amalala agali mu bugwanjuba bwa Bulaaya nti boonoonese nnyo ne bakkiriza abagwira okutta bawala baabwe ate ne batabaako kye bakola ne batunula butunuzi. Oye Andrew Tate ayongera okukuma omuliro mu bantu nti n'olwekyo mujje temutunula butunuzi. Era ku lunaku Olwokubiri Tommy Robinson naye yeegulidde erinnya e Bungereza ku mutimbagano ku kibanja kya X. Ayina abagobereza abasoba 800 naye tayagalira ddala bagwira. Mu bubaka bwe yagaye nti they are replacing the British nation with hostile, violent, aggressive migrants. Your children don't matter to the Labour Party. Nti government ya Labour Party ensi yaffe eri mu kugisikiza abagwira, ab'obulabe, abamenyi b'amateeka, violent, aggressive migrants. Nti era abaana bammwe tebakyali ba muwendo eri government ya Labour Party. Kankomewo katono.